Senga nkulamusiza. Nange nkulamusiza. Abadde abakulaba badde nsaba obeeyanjulire bulungi bategeere. Gwani? Nze bampita Nantongo Saala. Nazaalibwa ne Kafeero. Nantongo Saala, ogatta byombi, maama taata, taata maama, oba ogattako kitundu nga Nnende? Kyentegeera obulungi nti nazaalibwa ne Kafeero. Mugerwa mumanyi ne Nnende omumanyi? Bonna bagane Nnende mumanyi ne Mugerwa mumanyi yanzirako. Gwadda Kafeero, Kafeero yakuddako? Yanzirako, nze muddako. Yali mukulu wange. So which means ensonga zino olina authority ozoogerako. Era nina obusobozi obuzoogerako. Enkaayana zino zaava ku ki okutuuka abaana b'okulira batandike n'okugamba nti twekebeze? Enkaayana zajja zitya? Abaana bano okuva edda Kafeero nga yakafa, otwawukana okuva mu lumbe ne tuwayitawo ebbanga katono awo mu Desemba wa 2007 ne twesitula ng'abantu ne twekunga. In fact mwami Mandeevu ye yatukunga. Mandeevu yali akolanga ani? Mandeevu mukuzaawo abaana abo. Mwami Mandeevu yatukunga. Yampaayo ne ssente, bambi nzijukira nga yampaayo ssente ze tujja okukozesa nga tutuuseeyo mu ngundi ku Christmas entonotono. N'abakyala ne beesitula abaali basobola, abalala ne bakolayo ku keeki, Mama Joani, n'abalala ne bajja n'obusobozi bwabwe obutono. Ne tukuŋŋaanya abaana bonna abaasobolwa ne tugenda ku Christmas. Abalala bajja na misana, naye nze nasulayo ne mukyala Namata n'abaana baffe be twasangayo abaliyo abalala. Mu biseera ebyo ne Nagawo yali akyali mutoototo, naye nga ate si mubi nga kati bwe mumulaba. Okumanya ebyenfuna bizibu. Okumanya ebyenfuna bizibu nga si mubi nga bwe mumulaba kati. Naye nga bali bo baasensingirawo. Simanyi oba ani yabatuuza wansi oba bo kitaabo olwafa ne bakitegeerawo nti kuno kufuna, simanyi. Abaana abo tumaliriza tuli awo twekejja, tufumba, tumaze okulya yansi. Abaana ne badda musana ne batandika okwebuuza kati bano banonye eki? Abaana bokka? Ye Swazo oyo nani ne Simon. Tugamba tutambula ne tuwunya. Abaana baaliwo bameka be mwali nabo? Twalina abaana bonna mutana, abaana babiri, kwaliko Joani, kwaliko Aloni. Bali abaana bangi besobola nakumenyera kumalirayo. Nga waliwo n'abaana ba sisita waffe, waliwo oyo Nagawa, ne tubeerayo. Then we twamaliriza ffe buli omu alina ewuwe ne tutambula ne tuvaayo. Akati newayita ekiseera abaana abo waliwo omwami yali abatutte Semakula ng'abasomesa mu masomero ge. Joseph Semakula nga batutte abasomesa n'abatwala. Kati n'abatwala mu masomero basome. Kaakati mwami Semakula oyo n'akwata ku nnyumba eyo n'agipangisaako, n'agiteekamu omupangisa. Abaana abo we yagiteekamu amapangisa, bambi n'afunayo kondoozi, amupangisa abo ndoozi yabafunamu ndoozi emyezi gyalinga 4. Era bambi yakwata ssente ezo n'azikwasa mwami Mandeevu, ssente ezo n'azigabanyagabanyakokko. Ezaasooka era gwe omulundi ogwasembayo. Kati abaana abo kyenzijukira obulungi nnyo tebasobola kumalako na mwami Semakula oyo. With time baamuvaako olw'ensonga nti bo balabanga era abayingiddemu, saabitegeera ate abasomesa. Ne bavaayo ndooza ne beewagula, naye n'akola ki? N'abata. Ng'era mumanyi nti abaana abakoze ekyo abatayagala kwegatta ku bantu bakulu. Omwana ow'ekiga ekyo mumutegeera, atayagala kwegatta ku muntu mukulu, atayagala kuwuliriza muntu mukulu kikyagamba. Kati ne baatuuka ekiseera ne bava ku mwami Semakula oyo. Buli omu ndowooza n'ayiiya ebibye
naye nze kyensinga okutegeera nti nze mu kiseera ekyo saalina busobozi bugamba nti nkwata ku baana abo bonna nti mbeeko kyenkola ki kyembakolera oba nti mbaweerere, wabula kye nakola nze ndi omukyala akolagana n'abantu nenkwatako nzijukira nti nagamba waliwo abaana abamu be nakwata nembanoonyezaawo ba sponsors ne babanyambako ne babanga basobola abagundi Redeemed Church balina ekibiina kya Sunrise kibayambye no ne kibasomeseza ddala ne kibatuusaako waggulu paka bamama baabwe bakoze eki webongedde nga babakwatirako. Nkyebaliza ddala Mukama abampeera omukisa nabo. Kaakati abaana abo twatuuka ekiseera mwami Ssemakulu abatadde ne bakomawo awaka. Bwe bakomawo awaka omu ndowooza kusala ekirimi abaana bonna oba akabinja akamu? Abasatu. Nani? Nagawa, Swazi, ne Simon. Ne bamala ne beeta we baavaayo oba tawo samanya nnyo byaddiira kubanga abaana abo bo nga bo baali tebaagalanga ekintu, bo baali sensitive nnyo ku kintu ekyo, bo nga balabirira nti omuntu waabeesembereza aba agenze kukola ki kutwala byabwe. N'abesaawo eno abavaayo babisiikirwa babagamba nti nno babalekera obuvunaanyizibwa. Fine tebaalondoola era tebaalondoola naye ate era siiru era baali tebaagala nga tebabaagala kukola ki kubeetabamu kuba bo ebiseera byatuuka nga buli muntu bamulaba ng'omubbi. Ne mwami Manevu yennyini omukuza abaana abo tumaze ebbanga ng'abaana abo tebatusemberera nga tugenda emasaaba ffeka. Abaana abo nga tebakola ki tebagenda. Kijja ne tutuuka ekiseera ne tukolanga meeting nga tuzikolera Kajjansi. Twakolanga meeting e Kajjansi nga tugenda twegayirira ekintu kimu. Tugamba bannange ennyumba zino at least ziriko ali bu boys quarter. Mwandiza mu boys quarter kuba mu abasatu tujja kola kizijja bamala. Ennyumba entuddamu ne tugipangisa nevaamu kashi kasente bannammwe buli omu n'afunako kyaba asobodde n'afunako obuyambi. Abaana still nga bo tebeetaaga kumanya tebaagala. Era nzijukira twali tumaliriza meeting ne tubuuza nti bannange kye twogeddeko mukikkiriza? Omu yadda mu nze ng'omuntu sikikkiriza, n'omulala n'addamu nti sikkiriza. Tukuteesa ku ky'okuddamu okupangisa ennyumba eyo. Buli muntu akole kyaganyulwe, buli baana baganyulwe. Ekintu ekyalema tugenze maaso era nga tujja tubeera kuki mu ndoliito bwe zityo n'abaana abo. Then ne tumala abaana bagamba Swazi, Simon ne Nagawa bagamba bateekawo embeera nti teri kupangisa nnyumba eyo. Ennyumba eyo ng'ebadde evaamu akasente bonna bafune, si bwe kiri kati nnyumba eyo ne tumaliriza. Ate nno nabo tebabadde steady nga bamala kubayo omuwala ate gwe mulaba ayogera ennyo avuma n'okuvuma. Bamuyiganya kuba n'omwali kono ansuubira omu ku bo kuliko alina n'olubale. Akati lwali olwo tutambudde tusize ekiseera omu ng'atambula agenda e Dubai ye Simon. Wakomawo Dubai akomawo ndowooza ng'era buli omu agambye munne ndowooza nga bategeraganye nti oba omu yesondera ku munne ssente oba tebeesondera byesaategeera ng'atambula ng'akola ki ng'agenda e Dubai ng'akola ki. Naye nga kyemmanyi mu kino omuntu yasinga okuyambako embeera eyo yali era maama we ow'ensambi awe bamuyita Mama Joan. Yeyamba ku mwana oyo okumuyambako agendewa e Dubai. Naye n'embeera zaabwe nga bw'ozimanyi abaana basigala abaana bo embeera zaabwe tezisiima, embeera zaabwe za mululu. Nga bakola ki bakomawo yatuuka ekiseera ng'akola ki ng'akomawo asanga munne azaalidde mu nnyumba wasirizaamu omukazi. Ani azaalidde mu nnyumba? Swazi. Akati wamala nga azimba omutima yavaayo ennyumba ya taata waabwe yeye Kajjansi ng'avaayo nga adda yagenda direct nsambya wa Mama Joan. Wagenda wa Mama Joan n'asooka n'akola ki n'abeera eyo naye ng'era ebikolwa bye byebyo nga si byangu. Simon ng'ajja amala bankubira essimu Mama Joan nga nkubira essimu nga Simon ali wano
ne mbuuza Simon nti Simon wakomyewo nti yesenga nja kubuulira akati ngaddawo ayogera senga omanyi Simon Swazi yawasiriza mu nnyumba naye nze kyembadde nteesa nga mwali muteesa okuva edda Simon Swazi ave mu nnyumba tugikole ki tugipangise nga tusobole okubanga ne bato baffe bakola ki bafuna n'abalala basoma bakole ki basome nga tukola ki nga ekyo kitulowooza nti kigenda kukola nga babeerayo beegugumula bakola batya balwa nagawa olwo bali mu kulwana era weebali nga naye waali naye ng'okulwana kwabwe bo nga balwana basatu bali bakola ki bali bajjamu dda nga balwana basatu kati kuliko munnaabwe ono owookuna omwana oyo musirifu nnyo egomulaba Dioba yafaana nnyo Paulo omwana oyo musirifu nnyo era abadde ne mandeevu era mandeevu yakoze eki yamutuusizza ku kyaliko kakati olwali olwo ng'addamu ng'akola miitingi ng'ajja agamba bannange nti waliwo ekizibu ennyumba y'e Kajansi yandibadde epangisibwa bulungi ne batuwa ssente zitegeereka naye ennyumba eyeetaaga okulongoosebwa efuna abapangisa ng'erabika bulungi tugirongoose then nti waliwo n'ekibanja kye batwala e Masaaba nti kyetaaga okununula kuba bakiriko landlord waakyo kubanga kibanja si ttaka wansi kya acres 12 nsuubira bwe kiri n'agamba nti landlord w'ettaka alabika ayagala kukola ki okitunda ayagala ttaka lye nti naye tununule tugende wa landlord twogere naye nti waliwo tulina n'okukebera DNA akikoze eki akireese ani akireeta Swazi Simon yakireeta ku mmeeza sobola na kukyerabira Simon yaleeta proposal yes ngamba nti bannange omwana agamba okukebera DNA sente tugenda kukola kitugenda kuzijjawo nsonga kizaabawaawo nsonga DNA nti abantu basobola okusharinga nga ate si bandibadde bakola ki basharinga nga si bandibadde bakola ki balya ku mugabo nga tugamba nti ate ekyo nga tukireka nga tukola nga bwagambye kati meeting eyo yalimu abakyala yalimu abaana tugamba nga bwakireese ku olwo lwe balonda ne baadministrator nga kwebali nga nekibeera bwe kityo ekyokuba nga nti bakoze eki meeting ebaddemu okulonda baadministrator ebintu bitambudde bitya era n'ekiteeso kya DNA nekijja then nekiyita kisobole okutandika okulowoozebwako n'okugenda mu maaso ekintu ekyo twakiteesa ne tukivaako ndowooza ne wayita emyezi nga 8 nagenda okulaba oba 8 oba 6 bwe gityo Simon nadda nali ndi awo ng'abaana abo bankubidde essimu babaŋŋamba nti senga konze wange twagala tutunde tuna kye tukugamba konze ekiriwa tubadde twagala tutunde poloti y'enkoko njeru bwe tumala okutunda poloti y'enkoko njeru tukoleko DNA tunuleko ekibanja kiri ekya wansi ekyemasaba ekyabogere nga kwabeera then tulongose ne Kajansi asobole okugendamu abapangisa konze kale wembaga sasooka bagamba nti kale ne bagamba muŋŋamba okutandika okubanga nti tuggyeko ku bintu by'omugenzi bye tutunda ekintu ekyo tebakiwulira bubi nga nange mwendi banga senga tekijja kubanga ebintu ensonga tuzikuyitiddemu kye tugenda okukola kino na kino ngamba kale oba bwekito wekiri nga mulaba tekireete buzibu kale kye kiba kikolebwa naye mbaga naye muli bakafu tekireete buzibu nti tewali buzibu baŋŋamba ekyo nno nga n'agula bakoze eki baamulabye dda mwami Nsubuga gwe sobola kwegaana mwami Nsubuga
nga mbimuyitiramu nga ye nga naye ampitiramu naŋŋamba nti nze munaye ndi munnamateeka era bwe kuba nga nti nno kintu tugenda kikwasa amateeka tuyite mu mateeka wendi naye awantu ng'abaana be bandazewo nze njagalawo nsobola okugulawo bategeragana sente ze baategeragana nga mbabuuza mutegeraganye sente mmeka nga baziŋŋamba ng'atuwaako sente zeyakola ki zeyasasulako yasasulako ku sente nga baddamu bayita meeting bwe bayita meeting atuddamu tutuula nga mwemandevu yatera tukunga ne tugenda ne tutuula ne tutandika meeting watema sente ezizze watematema sente ze nze kuba saabagamba kubanga saayanjuluza nsonga eyo kubanga nze tewali kintu kyonna kyemuzize neekengera nga muntu complaininga nti n'ekintu kya Kafeero wadde ekikwaso kyennakozesa oba kyennatwala kati nga banjuluza ensonga tugenda mu DNA nti DNA yaddi nti tugenda mu DNA nti sente zalabise nti tujja zifuna mananga wendi ndi mugumu nga ngamba nti nazirabyeko akati ne mbagamba naye bannanga DNA eno tugigendamu naye DNA nsonga eri sensitive nnyo kyekintu kyemulina okukwata wekiba kyetagisa bbaluwa ya LC musooke mufune ebbaluwa ya LC wetuba bagenda wa administrator general tusooke tugende wa administrator general kwega tulina okuba n'ebbaluwa y'obuyinza etukkiriza okutwala family eyawula bamaama okola ki okugikebeza omusaayi okuzikebera DNA nga mu mutima gwange sikola ki sibayinga nnyo idea naye nakkiriza nga kankireke kuba tewali mukyala kubaaliwo tewali yakayana bonna bakikkiriza bakyala ba Kafeero tugende wekiba kitagisa DNA naguma omutima neŋŋamba otyo abantu bano engeri gye bakoze ekyo engeri gye bakkiriza engeri nze bali bakireeta naye bano kasita bakkiriza titugende naguma omutima neŋŋamba katugende ne mbagamba nti ensonga eno tulina ogiteesaako tukiwa obudde ne balondawo nti wiikisi 3 ne mbagamba nti mu wiikisi 3 kitegeeza nti tujja kuba tufunye ebbaluwa eva mu buyinza bwonna bwe tunaakola ki bwe tunaabeera tufunye oba administrator general oba wa bwonna wekyetaagisa okugifuna ng'etukkiriza ng'omuntu ne waava eri okutubuuza nti kino ani yabagamba okukikola ng'ebiwandiiko bikola ki weebiri ebbaluwa yaffe oba ya LC ne stamp yino mweri weba administrator general ne stamp yino ki ya administrator general nga tukola ki nga tuteesa tugenda kikola tutya tumaliriza wiiki esooka nti mu wiiki ey'okubiri oba tunaateeka ku leediyo oba tunaateeka ku ssimu abantu baweereza obubaka nti lunaku gundi then mu wiiki ey'okusatu olunaku lwe tunaaba tulonzeemu tulwe tuba tukola ki lwe tuba tutwala mu DNA nga meeting ekola ki ngaeggwa kakati meeting weggwa kati waliwo akantu kesikugiddeeyo abakyala bano mu butafuna buyambi balina ekirowoozo kye baali baleese ku mmeeza bambi buyambi kyo buli obwenju abaana ne bagamba naye benyumba eyo tugitunde eveewo tuleme kaayana bwe tuti eveewo wakiri tukole ki nti tukakkane esente zivaamu kale buli omu ategere nti natwala kino nafunamu kino natwala nenfuna kyenkoleramu abaana mutima gwange nenneekanga aneevuye kennyini n'abagamba naye bannange mbadde seetaaga ki mbadde seetaaga nnyo bijjukizo bya Kafeero okufa Kampala nange neŋŋamba Mwemandevu ne mugana naye nkubuulenze ekintu ekyo nkinkanze sikyetaagira ddala ekyo kimpagambye ku gundi kuno era mu ekyo nze bakyala bange nabalyamu olukwe nze nali sikoze eki sikibayinze kyo saakibayinga kati abaana bano batekingira advantage abo abatunda ekajansi kati kyovola nga bajja bakola ki bakyekwasa kati wetumaliriza wayita wiiki emu nenziramu nenkuba essimu ng'omuntu gwe kikwatako nembuuza nti baaba
ebintu by'okufuna ebbaluwa tutuusewa ku bya DNA. Yanzira mbuzi nti nze tuli nakasero tukebera musaayi. Ne ngamba ekiki? Ngamba tuli nakasero. Agamba nerabidde oba yanziramu oba yerabidde okunkubira. Aba yakamaliriza bw'ati. Mukyala Namata n'akuba. Nangamba nti senga oli luddawo. Namugamba mmwe muli luddawo. Gw'oli luddawo. Nti tuli nakasero nti lwaki tozze. Konze nze nategeddeko nti muli ku musaayi. Meeting yali eyogera etya. Twali ku kiki. Nanga munange ffe simu zaatukuddeko mangu nnyo nti ebintu bize mangu nnyo, simanyi tufunyewo biki, tufunye simanyi awali chipu, simanyi tufunye bitya. Ne tukola ki? Ensonga zino nga tugenda mpola senga. Ani asinga ozikumamu omuliro eza DNA abantu bategeere? Omuntu eyali emabega w'ekintu ekyo. Mwenna bonna baali mugendera ku level oba waalinga waapika apika. Yakireeta. Simon we yakireeta. Teyakireeta samaanyi mangi nnyo. Nga bwe nali era nali simanyi kinagguka bwe kityo. Era sijja kugamba nti yakireeta samaanyi mangi. Oba simanyi oba yali agezaako kukikoonako bukoonyi awulire bano banaliyakitinga batya. Oba yali yeekengera ng'ayagala kutegeera nti bano wena bagamba ku kya DNA bajja kudduka tusigaze abatuufu. Ndowooza bw'atyo bwe yakireeta. Ndowooza yali akangamu na bukanzi. Ensonga ekola ki etambulira ddala agenda mu maaso. Nina ekintu kye saategeera oba kyalimu oba enjawulo nti oba alina engeri gye yali ayagala okwawula oba kiki simanyi, sijja kulimba. Nga tuvaamu nga DNA emalirizibwa nga bavaayo. Olweggulo nga nkubira enkeera nga nkubira Simon nga mugamba Simon ate kino kyako kibadde kitya mugenze musaayi nti ate bye twateesa nga si bye mutuukiriza ate mugenze mutya musaayi. Nagamba senga bino bireke ojja bitegeera. Akati nga nkola ki nekivaamu. Kuba sirina nnyo kyempaalirira nekivaamu. Nga yiye naye lwaki tebadde muntu mulala yenna ate. Nenkireka nagumira ku mandeevu oba abaddeyo nengumira ku oyo. Newayita weeks 3 zigenda mu 4 nenkuba essimu. Onkubira essimu nemubuuza baaba omusaayi guno guli ku ki? Agamba DNA bagamba ekyagaanya okukwatagana. Abaana tebakwatagana. Negutandika okungwamu. Nenziramu nenkuba nangamba nebintu mwembikyeekingako mbu bikyaganye tebikwatagana. Nembuuza nti Kafeero ekisinga okunawisa ku DNA bakebera Nagawa ne gundi ne Dube we bazaalibwa ne batakwatagana. Taata omu ne maama omu ne bakebera bannamata tebakwatagana. Ne bakebera abalala abandi badde batugamba nti nno bano bandi badde bakwatagana ne bano ne bagamba tebakola ki tebakwatagana. Oluvannyuma ennyo nga wayise ndowooza wiiki emyaka zigenda kwera 3 ne batuyita ne batugamba DNA gundi zizawusi zaafulumye. Ne tugamba okay bwe ziba zaafulumye tugende naye batugamba tubagenda zituwa ku Lwamukaaga. Kaakati wakati awo bagenda tuwa gundi ku Lwomukaaga. Results ku Lwomukaaga bankubira essenga nfuna essimu abangamba nti bagundi baswazi batunze ekajansi naye batunze eki batunze sente entono. DNA ezinabafubutukayo fuluma eno batunda nfuluma nenziruka ewa Eddie Masazi kubanga yalina endagaano z'akajansi. Nenziruka ne mugamba Eddie obitegedde. Yangamba dduka nnyo balinya boda jangu okutuusa ogenda kunsanga no ku Namirembe Road. Nenziruka nengenda ku Namirembe Road nenkola ki nemusanga. Nangamba linnya emotoka tukole kyali n'emmotoka ye. Nagiwa amafuta ntuduka ekajansi. Tuko ekajansi nga bye tugoba mpewo. Sezinadde za DNA. Eno batunda. Baani abatunda? Akati tuba tukyali awo. Baani abayiro baswazi be bakola kibe batunda. Kakati nnaka sikujjiddeeyo.
bali mu DNA kuliko omusajja bamuyita oba Maliba erinnya eryo bwento bwe nalikwata mbu ye yaliyo yeyajjira ku Swazi oyo nga bodyguard we kale ne maama we yaliyo nga amuliko nga bodyguard kugamba yaliyo ng'omusaale kukebera omusaayi gw'abaana ba Kafeero nawe twali tukufuna results era yaliyo ng'omusaale ng'abaana ba Kafeero babawa results kati enkeera twali tulinda lwa 6 okutuwa results naye tuba tuli awo ku Monday nti mujje enkeera kuba lwali lwa 2 lwali lwa 3 nzikuba yali public holiday waliwo public holiday beerawo ndowooza Christmas Easter nga yakagwa omwaka guli ogwaggwa era kati netukola ki netugenda tugamba nti batugamba bateera lwa 6 olwo nno ebizibu bitweyongeddeko bineyongeddeko eri Baatunda eno DNA tezinnafulu tezikwata nawulako tezikwatagana ate eno bamaze okukola ki bamaze okutunda ate tetunakola ki tetunapiikinga ki results tugenda enkeera omwana mulenzi nayerula ne bayerula ne munnaabwe oyo seye Maliba tutudde awo bambi n'abakyala abalala ne bakola ki ne bajja ng'olaba abakyala bagumu akiraba tekuli asuubira kumugambira mwana nti si wa Kafeero ng'omwana abasawo nga batandika kusoma bino byani anti olugundi olulatini lwabwe olumanyi lwe bagira lwe bawandiika abawandiika simanyi xy bikoze bitya gwe gundi toliko nasali toliko konde toliko nga buli muntu agamba ti ye kino kizze kitya nga abakyala bambi bavaawo abakyala bakaba amaziga gaabwe kuliko omukyala gwenzijukira yagamba nti Katonda yalamula bino yabiramula naye Katonda agenda kulamula ensonga eno nze nembagambirawo nembagamba no mbabula ensonga naye mugituusizza Kafeero mugenda kujjayo Kafeero twala mu ddwaliro eritali lya gavumenti ne mugenda mu buntuntu obutali siriyasi nze saabitegeera okuva bwe twava ku kye twateesa oluvannyuma ennyo ne kifuuka kirala sijja kulimba naye saakivaamu nnyo naye nakita ne ŋŋamba kitegeeza nti sirina maanyi mu kintu ekyo bali bantwala sipiidi naye nze kenyini nabagambirawo nti mugenda okuziikuza Kafeero nno Kafeero mugenda muziikuza kubanga DNA webanga yeegaanyi kitegeeza nti wano webabeera wa complaininga kitegeeza tebasobola kukola ki tebasobola kuddamu kwesiga muntu ataliye oba kugamba nti bajja kuki ku luganda oba kuba mugimaliriza ng'esunsudde ng'ereese bameka ereese bana abana bagenda okwekalirizibwa nga bebamu bebakoze ki bebagenza okugabana ssente balance yali akoze ki asigaddeyo ekyo nekigwa wali batundawo mmeka sijja zigamba nze zinswaza nako okwogera ebinswaza ku mpewo soogera binswaza abana result nga tezinnadda waŋŋambye baali bamaze dde ottunda era result eno zigenda okufuluma nga baatunze nga bebali era nga bebali mu kintu ng'era n'oli abaleetedde balansi waabwe mukitegeera kaakati mbabuulira bannayuganda abalowooza nti ffe tugoberera byanfuna njagala olowooze mu sitoola eyo nga bw'ogiwulidde ddala omwana oli mu kyamu complaininga nti ddala omusaayi ogwo si mumativu nagwo era waliwo omuntu ayagala okubeerawo nga talina kika kye era waliwo omukazi avaayo nainsistinga n'agamba n'alemerako bw'atyo nti bakebere omwana wange abakazi bano mulimu abakazi abagagga ddala mu Bakafeero nga tolaba nsonga lwaki aleeta omwana oyo tewali nsonga lwaki alemerako nti Kafeero yandibadde kitaawe kale nawe babadde n'abaavu kale oba mulimu abatalina bulungi naye era tasobola kuinsistinga aleeta omwana watali kika kye kyenva nsaba obuyambi mutukkirize tukole ekigenda mu maaso abaana bafune obwenkanya bano abaana banoonya bwenkanya bemwekwasa baganda ba Kafeero mbu bateerayo byawongo nedda abantu baze kudduukirira nsonga
omuntu mugamba nti ffe tumuswaza naye ate mmwe abaagala okubikkirira ensonga eno mu mwagala okumuswaliza ddala ennyo. Olinga ngamba bannange abatulaba ono gwe tuli naye oba bakatweyungako ono gwe tuli naye muganda wa Kafeero yamuddako byaddala muganda we byaddala so alina olukusa okwogera ku nsonga zino emboozi nayagadde emboozi tutegeere biki ebyaleeta DNA naani yatunda era abakirimu kati Swazi ssaawa zino mu byentegedde Swazi yali ku Baatunda Swazi essaawa zino yagamba omusajja tetumuggyaayo kati awo yeekakasa nti ye mwana yakakasa nti ye mwana okay naye ate ddala singa ye mwana era nga ddala results ezo zaali ntuufu nze nkakasa yandigambye bugambi nti bannanga ekiba kibe omuntu mumuggyaayo tuddemu tukebere ki DNA n'ateekawo n'obukwakulizo yateekawo obukwakulizo tujja bugoberera. Senga olinga ngamba nti Swazi ono alaka yayita mu Kamooli bintu bye Swazi ono wa Kamooli nedda sinnagamba nze sinnagoba mwana wa Pawulo n'omu tulina gwogoba sirina gwengoba naye nze siri mu mativu okusinziira embeera bwebadde siri mu mativu ekintu bwe kitambudde siri mu mativu n'akamu DNA eyo nze nemera ku kintu kya DNA sifaayo oba batunda ebintu babimalewo oba bakola ki nze tebafaayo nze kasita banyamba ne bandekerako awantu weyebase ekazi nga 2 kasita banyamba ebirala kale batwale nga bwe baagala naye nze banyambe bamundekere weyebase ekitegeera bamundekere weyebase ebirala bagende batunde naye abaana bano kye baagala abaana bano kubanga bafuna obwenkanya nze nkubulira abaana balina emitima emyeraliikirivu tolabanga kutambula ne banno oyogera eyo nti nze Kafeero yali taata wange naye nga abantu bagamba mwe beeganira mu gundi beeganira ku mpewo nga tulaba kiruma ekintu ekyo kiruma atategeera bulumi bwakyo naye mwandiyambye bannammwe ne tukkiriziganya ku nsonga eno neggwa kubenga ensinkano teba ya lumu mujja kubasisinkana abantu bano. Sirikira yavuddeyo yali agamba nti ekigendererwa kyammwe kirala ekigendererwa kyammwe temulumirirwa abaana bano mwagala kukola byawongo ku mugenzi njagala kive mu ssenga nze munnange nze ababasamize sibagenderako ababalowolezamu ebyo ebyawongo nze siri musamize era abo bakimanyi nti basobola okuteekayo ebyawongo bebasamize kakati bebamanyi kuba nze nawulidde dda mbusimanyi n'emitima emizimu gyatugaani kati oyo omuntu ayogera n'emizimu nti nagenze n'entuga gundi nze munnange sibitegeera sibimanyi nze siri muntu wa mizimu nze ni mulokole nze songa sikwatagana na mizimu sibitegeera. So kati mwe kimwagala mufune kuba nabadde njogerako n'abakulu b'ekika ne bagamba waliwo obulombolombo obukolebwa okuggyayo omuntu yenna yaziika ku musajja takkirizibwayo omuntu yenna omuntu akola ku mikolo egyo alina kuba mujjwa so muli beetegefu kyenkanawa okugenda okuggyayo omuntu oyo ekinaava mu b'obuyinza bwe tunaaba tukkiriziganyiza era babimanyi bajja bikola sijja kulima nsina byemmanyi ku ebyo oba bibeera bitya nze kyemmanyi twatuukirira dokita natugamba nti nze ngenda kikola nze ekyo ekintu nkitwala ng'omuntu we banagamba nti wano olwadde kansa leka tukusaleko akanyama yes kati senga mu kintu kino bano abakomplaininga nti entaana bagikola ya bbeeyi nnyo nti kwegamba bagiteekako erikoma emirimu mingi seminti mungi talazo biki nebyo bagizimbako naye nga senga tuba tukkiriziganyiziddwa dokita ye yali mwetegefu kuba byonna mumbalirira ebiki ebyokuzzaawo ebintu nga byalimu ebiri buli kimu mwekiri naye ate era nze nkimanyi dokita yagenda okukola ekyo nze sibitegeera oba osimi basooka kukola biki sibimanyi senga tubatutangazizaamu bwe bamala okutunda eri bagamba sente zigenda kukola ebintu ng'ebyo kutereeza nnyumba
ku DNA nekyekirala awo. So ennyumba bagitereeza bagirongoosa. Ennyumba results ze mulaba ze njogedde wammanga yavaamu kutundibwa. DNA mulaba ebyagivuddemu. N'ekibanja kiri kyenjogeddeko end of the day twagenze okuddayo ng'ekibanja nakyo kyatundibwa. Kyennyini kye twali tugamba okununuza ssente ezo. Nakyo kyatundibwa. Nakyo kyatundibwa. Kakati abantu bagamba senga nga ggwe engeri gy'oli mwannyina wa Kafeero weesaddaake muleme kujjayo omuntu omusayi bagujje ku ggwe. Kale sikkiriziganya nakyo okusinziira bye nalaba omusaayi oguwedde. Kati era waliwo obusobozi bungi nnyo naye olaba ebisigalira ebyo nga bijje ku muntu. Kitegeeza nti omuntu waddembe ogenda kulabu wali maama w'omuntu maama w'omu ku baana n'akwata ekintu ekyo sampa eyo n'agifuna n'agitwala mu laboratory endala ye ne yeekeberera omusaayi gwe n'omwana we. Okitegeera zigenda kusigalawo era zisigale mu laboratory. Naye kino ekintu akabadi akakolebwa ku musaayi ogwasooka kasobola okukola ki? Okuddamu. Kasobola abantu muli bageze nnyo bannakampala muli babbi nnyo kati. Muli babbi. Senga tweyanziza nnyo tweyanzeege mpozi ng'olina ekirala ky'oyinza otugamba. Nze mbadde ngamba bibe kitakwatako. Mwandisoose ne mulaba nga tutudde. Oba oli awo nammwe ne mujja ne muwuliriza ensonga emu ku emu byavaawa bijja bitya. So si mmwe kuva eri mwe kugamba nti nno kino tekisoboka era kino kibeerawo kitya. Bannange mmwe mugamba nti nno omuntu oyo talina kugibwayo naye ate tekinyuma kusendeeza eri musaayi gwe luti. Ng'ate wano mulesewo n'abantu batunda na bintu bye kimu ku kimu. Okitegeera tajja kuba musanyufu ng'omusaayi gwe teguganyuddwa na kuganyulwa. Abaana be mubakoze ekimu basaasaanye batambudde babakubye ku teyazaala. Omukulu teyazaala baana. Omukulu yaliwa? Kafeero yazaala batono abo bwe mulina abo abana. Nedda nze kyo nkiganye nakiganye era nziramu nange okukyogera mu kamera nti tusenga tuweebwa olukusa ne tufuna samples okuva ku ye ne bamukebera omusaayi ne bakebera samples ne bakebera abaana omusaayi. Abaana bo ne baddanga bana nga bali bana bokka. Amateeka ga Namule nga bali bana bokka. So singa nti bafuuse basatu wabula ng'era bali bana nga we baali nga we baakolebwa nga ddala mu baana bano bwe basulwa temuli wuwe n'omu. Amateeka ga Namule. Olinga ngamba nti olina obukakafu nti Kafeero teyalina baana bana. Teyalina baana bana. Maama teyalina baana bana. Nze nnaku ensinziira lwaki abaana abo tebali bana. Nze nkugambye nti mu kino ekintu Kafeero namu abakazi abagagga ddala. Abateetaaga bintu bye. Gwe nkulaga nti nno ye talina n'ebiriwo wadde biba tebinatundibwako nga tebituuka byabakazi abo bye balina. Yes. So bakazi bo baagala kulaba musaayi gwabwe. Kulaba musaayi gwabwe. So webivaayo nga biri bwe bityo. Abaana bali abana baali abaana be mateeka gakulamule. Amateeka ga Namule. Tweyanzeege tugenda kukomaawo ensonga za senga muziwulidde. Senga ono nabagambye muganda wa Kafeero naye nange ebintu bya Kafeero ebigambibwa nti omusajja alina abaana bana sibikakasa naye mbibuusabuusa. Okitegeera temujja kuŋŋamba nti Faruuko kati oli ku sayidi y'abali. Ekituufu kyo kiri abaana abana baamuwa batono kati ate siwagira kyakuziikuulayo naye ŋŋamba singa tufuna engeri yonna gye tufunamu DNA tusobola okugenda n'ekyo. So mami senga gwewagira omusajja tumuggyeyo. Yes, kubanga bwe bukakafu bwokka tewali wagenda kuva bukakafu walala. Tebuliiwo tebugenda kulabika obukakafu. Bagamba mbuna mu baganda babaali maama taata
musobola okuvaako omusaayi ne tugutesitingisa. Omanya otya ebintu buli omu alina engeri entambula ze. Tufune ku muntu omutuufu. Tetumanyi, tetuna kye tumanyi. Tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebalire ddala senga neyanza nnyo neyanza.